Bwetutyo wetukatandise ensambya furniture workshop yu yasanze omukozi atereze muntu amubuuza ni abikanyuze nti mirembe n'agamba irwa kyakikoze so mirembe alina we yali yekwese n'amusanga n'abikanyuga eri ate ayongera abiyulize ddala omukozi n'adduka n'agamba owaayite munkubira mu bintu byammwe abakozi bonna ne babavira ne bagamba ba CEO ababalwana ffe tudda bbali munange mirembe bamuwangudde ne bamujjako ekifaananyi n'asukuma nsambya n'amugamba bebi mami sooko je naye nga mirembe tabiwulira adduka buddusi bannange munange omukulu naye n'agezaako okugoberera mirembe n'abigana n'amusukuma n'agamba owaayi woba obiganye kanfulume nkuvira mirembe wuyo n'amusukuma tu genda nvira mpitewo n'amulumba ebweru naye n'amukubirayo bannange mirembe ng'obusungu bungi. Obutambi buno obwa mirembe n'ensambya butandise okubeera nga busatulatinga obw'enjawulo. Waliwo ako omwana muwala kayogeredde waliwo n'akalala akalaga nga bali waka mirembe n'afuluma wabweru ng'essigiri eteta n'agisamba omugere n'omuliro n'agulinnya n'amala n'ayingira mu nnyumba. Ndagala kugamba nti obutambi buno tulina conclusive evidence nti ddala butuufu bwe bwa mirembe n'ensambya kubanga akasoose nga bali ku zimu zi showroom zaabwe oba amaduuka gaabwe engoye mirembe dwe yali mwaka akatete akalinga akabbululu ne suuti ensambya gye yalimu ebifaananyi byali bifulumyeko nga balaga ondatidde baali wamu naye era nga ebintu bigendera ddala bulungi kati tetumanyi wanga okusinza ku bifaananyi engeri gye byakubwamu byali biraga bakimanyi nti babakuba ebifaananyi okuviira ddala mu mmotoka ensambya nga alina gyakuba ne selfie nga mirembe gyali emabega mu mmotoka nga balaga balyoke bali good ate engoye ze ezimu ziraga mbu batuuse ku dduuka ate baali bali mu kukola ki bali mu kulwana yensonga kimbera saga agamba munera ddala kituufu byebwo obutambi oba butuufu oba si butuufu naye nga obutambi bukyeyongera ddala okuvaayo. However kisoboka n'okubeera nga ebitambi obwo butuufu saga tugendere na side emu kugambe kwa perspectives za mirundi ebiri olw'ensonga okusinziira ku ntalo n'ennyombo zineyo ziraga mbu zaali weeziri however nga ne content akolebwa nchikudiremu nti entalo zaali mweziri nga bo naye nga teziri ku kamera nga content akolebwa yenga abeera ku kamera kakisoboka okubeera nga bajja nga bapozinga balaga tuteekeyo obufaananyi ne basmilinga ne bateekayo naye nga mu reality we batuuka eri ne bayumba ne balwana naye nga ye content alina okubeera nga atambula kati ekituufu kyesimanyi oba katuufu oba si katuufu footage y'owaka atandise okuvaayo n'ow'okumulimu atandise okuvaayo naye this time round nga byonna ebivaayo biraga mirembe si mwangu nanti awo tusinza ku side kyepostinga side webera ya mirembe nga yepostinga eraga nsambya si musajja mwangu akuba ensonga ayagala zeeno mabega bikoze bitya tamukkiriza kwogera ng'omukyala kati ate obutambi bufuluma nga bufulumidde ku side ya nsambya bubeera bulaga nga mirembe si ye mwangu omukazi watuukira okuvaayo asambye awo akasigiri biki tabeera mwangu wano ku SMX Media tutamane Nalongo Nabwira avuddeyo okubeera nga akutaasa embeera zonna ezikusibyeko akanyago noonya mulimu oyagala visa sente zikuyita myaganya gyangalo bayagala kubbako ttaka ensonga za relationship mukubireko ku namba y'essimu gy'olaba wansi mu nsonda ebisigadde obimulekere.